Everyone is okay? Hi. Kat incident eyo sigenda giwambuya nnyo. Ngenda egenda kubeera short and precise. One, I wasn't tricked. Yagala ekyo kifuula very clear because video yange abantu abasinga bagikutula mu byomu mu ndowooza egyasobodde naye yalina kyetegeeza ng'oggyeko buli omu kye yagifuula. So one, for the people abali misled by be bawulira kubanga ebiseera ebisinga ate abantu abalina ebikyamu beeboogera ennyo. So one, I wasn't raped. I've never been raped. Two, ekintu kye nali njogerako kyaliwo omuntu sigenda mu bagamba because ekyo si bwe njagala okikandulinga. Nagenze wa CID, the head of CID, Mr. Magambo, ne twogera ne handinga over omusango bali mu kukola investigations ku muntu oyo namukwasiza abantu benyina okukola ki omukwasa. So twakijje mu nsi nakikwasiza amateeka nali njagala ensi ekimanye so that omuwala yenna ali eyo kubanga bino ebintu bibeerawo buli kanaku. Bwe mba mu mmotoka yange kisibagamba nti tebankwata ku nsi ndi muntu ndi muyimbi. Bwe mba nnyimba ku stage pita abawagizi bange oluusi ku stage wenfiiringira safe ne bajja ne tuzina abakuba ebifaananyi ne babikuba of course bankwatako but bakutteko batya. Siri mwana muto nina emyaka 32 okuva ku myaka 14 ndi mu eno industry. Manya abantu ababi, ndabye abantu ababi, bad men, good men. As a young girl who has grown up in the industry, sina kisinalaba. So bwenzija nze omuntu atayogera kubanga sitera nenyimuka nenkola video ku kintu ekikwatagana ku sexual in any way, temuyinza kubanga nkijje mu bbanga kiba kirina ku kyavudde. So waliwo ebintu nga nze ebinkwatako ennyo nga nyina ensonga zange lwaki binkwatako. Omukyala nkwatako nnyo because nange ndi mukyala manyi bye tuyitamu ku mirimu, manyi bye tuyitamu work of place, manyi bye tuyitamu gye tuba tufumbiddwa, manyi bye tuyitamu mu bantu baffe ng'abakyala. So ate manyi nti ate tutya nnyo okwogera kyova olaba we nayogera kyali kife nnyo mwenna ne mukifuulafula kimwayagala okukola ki ekyo kyennyini kitiisa omulala okukola ki okuvaayo kikyamu kyemukola. Kati ekintu ekyantuukako nali mu mmotoka yange kankibannyonnyole mu kamwa kange so that mulekerawo kugattagatta ki ebintu. Nali mu mmotoka nga nze kuyimbira muntu mu lujaalo nga we mbagambye bita bafanzi bange ne bankwatako ne tuyimba but appropriately. Kati bwe ngenda okuyimba nze sigala mu mmotoka nze nyambala wabulayo dakiika nga 15 ngenda ku stage beera n'engoye munda nze nkola kuva ku Monday paka ku Monday day in day out misana na kiro. So wenfuna mu time ya wakati wa shows nga neebaka mu mmotoka. So nali neebase nga mmotoka mulimu makeup artist wange Kamara, mulimu n'Amara PA wange. Diriisa nga avudde mu mmotoka tutuuse we tulina okuyimbira. It was a private party ya muntu waka ng'alina abantu be yayita. So omuntu oyo ajja ne security y'emabega ng'emuwerekedde zisaamulaba neebase. So mpulira oluggi lwange lw'oggulawo omulundi ki gumu nyimuka mulaba nga ate muwe ekitiibwa. So mumpuza omulundi gumu lwaki oguddeyo mmotoka yange nga tukunkonye bikoze n'emmotoka ya mukyala onsanga nga ndi bwereere. Ebyaddako awo n'abeera inappropriate. Omanyi ekintu rape mwe mwakitutte wala naye rape erina weetandikira. Tetandikira si buli omuntu atandikira na kubaka muntu, no, bitandikira ku eyo nkwatirira etalina kubeerawo. Inappropriate touches bitegeera n'oleeta omukono gwo n'ogunkwatako ku lubuto tolina kunkwatako. Lwaki oli mu mmotoka yange nyina kukusanga wooli nnyimbire wooli bw'oyagala ojje tuzinemu kubanga tyawunziza okukola omulimu gwange mu mmotoka. Ndi mu time yange ng'omuntu ey'eddembe era n'abajja ku mmotoka okumbuuzaako nabo weebali kye bakola batampinga omuntu ku ttiimu ne bamuzza ebbali twagala kubuuza kuki kushiba. Abantu ba ttiimu bakimanyize oluusi mbeera mu mmotoka yange neebase wiigi yange teriiko ndi mu mmotoka. So gwojja buzi oggulawo lwaki oggulawo mu mmotoka y'omukyala and then bwe nkugamba tomala gaggulawo n'olaba attitude yange lwaki teweeyongerayo
ate gwe n'osigala ng'okola ki okyajja ng'okyabeera inappropriate. So nze ate ebyo ebintu binkuulirako ddala waya ze noona n'abafanzi bange buli kiseera bali inappropriate kunkwatakwatako otalina kunkwatako nyambadde akantu kange kakomawa kiryoke sikugambe jangu okole ki nkwateko no gwendekanga bw'okola ki bw'ondaba omukyala yenna omubiri gwe kiri gyali okugukozesa byekyakola ki mubiri gwe naye gwe agutunuulira si gugwo gwe kikulu mu mutwe kikyo kicontrolling kubanga toli nsolo tetuli nsolo tetuli nkoko mbu olaba enkoko ng'ogiribbira tuli bantu. So kyennayogerera is kujjukiza basajja nti tuli bantu abaana b'abendi abakazi bantu. If you can do that to means omuntu buli omu gwamanyi nti sobola okwogera tojja kummanyiira otyo naye nojja n'okikola ki. Nagamba abaana bameka abatuddeyo abawala abakyala be bali mu kukola bino ebintu ebyekisiru ze n'ensonga enkuulako nnyo waya kukozi ngimanyi nnyo abakyala bajja ne boogera nange manye ebibeerawo ensonga lwaki nafuluma nkyogereko ozze okumbuuzaako lwaki ojja n'omusirikale okirabye nnyina obusungu lwaki totambula n'okola ki n'ogenda. So waba kubanga mu mmotoka eyo kyannuma era kyendowoozaako everyday tuba kubanga tuli wantu tewali bantu mu mmotoka temuli bantu wandikoze ekyo kyennayogerera. Abasajja balekerawo okulaba abakazi ng'enkoko tetuli nkoko tuli bantu temugobanga abagoba enkoko tetuli bantu tulina olulimi lwe tusobola okwogera jangu nkwane nkugaane oba kukkirize. So I wasn't tripped but inappropriate touches ze ziridinga kuki rape. So ekyo mbadde njagala nti clearing then abantu mwembi bonna be mbadde mumwogerako mu mawulire si beebo omuntu omutuufu namututte ne mukwasa head of CID nabaddeyo jjo nali wakugendayo I think last weekend ne nali mu east ngakola nisisobola so nagenzeeyo buli kimu ne tukyandulinga then abalala mmwe abadda ku social media ne musekera ebintu nga assaults ne mubifunamu mmwe ng'eyo time gye mufunyembu okukuba amayinja noono ye yafunyeyo ekimuluma katumalirize ddala. Abannayuganda ze mbaagala nnyo bikozi ndi munnayuganda siina wakulaga singa nnayinawo nandigenzi because oluusi musukka you cause a lot of depression mwenensi ate nga teteri caused by strangers by our own. Leero waliwo promoter atukubidde management yange ng'ayogerera ku ekyo ekintu kyekyo tulina omuntu eyatubuukinga edda twamaliriza contract munnayuganda naye ate ono promoter mu Nigeria bakolaganye bonna bakoze shows zaabwe zikoze ki omusajja yasasula buli kimu mu Nigeria kati last minute kubanga buli kimu kiwedde namugamba naye kati kibba omanyi sigenda muwa ziri ssente kati kyawedde dda engeri gyenzija ngenda muwa ziri endala. Omusajja agambye lwaki Abannayuganda temweyagala namugamba lwaki muli disrespectful ng'Abanigeria nga ate mu Nigeria yayogera ng'Abanigeria bo mubawa ssente zonna zembaze baba basabye. Yes, of course they are bigger, you can say that. Naye nabo baatandikira wa banaye baatandikira mutandikire mu kuwa abantu bammwe Bannayuganda tandika okukolaganako. So tutandikire ku ekyo promoter Munnayuganda naye ono Munigeria yamugamba come on respecting omuyimbi ava mu nsi yo ye ekimuluma ali mu kugamba naye ono Munnayuganda munno lwaki atoyagala muyisa mu maaso. Shouldn't you be lifting me up? Kyekintwala gyendaga kati njagala mukirowoozeeko. Let's assume I was raped. Nenkeera ku makya nzija ne ngamba kamunanga Abannayuganda bannange si bwe kiri bafaani bange n'abatali naye abantu ne bwe tabafaani waliwo ebintu nga tebyetaaga kubafaani tubijjemu obwo obuntuntu bw'ekikazi enduguno y'ekikyala biki tubijjemu. Waliwo ensonga ng'ebyo byonna mulina okubivaako obwo bulito competitions bwe mulina ng'ebyo byonna mulina obbisaawa ebbali kubanga mwenna kibakwatako. Leero kintuukako ekya kituuka ku mwana bwe kitatuuka ku mwana
tukituuka ku Muganda bwe kitatuuka ku Muganda kijja tuuka ku maama oyina abakyala mu bulamu bwo ensonga ekukwatako muwoza minisikaati omwana omuto tica gwe yakwatirira naye yamusikiriza muli balalo ekyo kizibu temuwaga bantu bakola bintu bibi kati katudde ku nsonga kati mbadduukiridde mu vidiyo tudde ku pointi ya watif omuntu azze ye bambi bamurepinze ebyaddala addusa agambeko ki ensi ye nti bakoze ki ne mukwata amayinja olwedda ali saadi sexual assault olaba baba tebakurepinze naye mu mutwe oba ogenda kufa obusungu nga just omuntu akumanyidde mu ngeri gyatalina kolaki kiina toca gye kikuwa tebakukutte kati olwo gwe bakutte so omuntu bamukutte azze adduka mu ngeri yonna omuntu gwe batocharinze mentally tomunnyonnyola how to handle it lwaki tewakoze kino no muleka akikole mu ngeri ye gyasobodde because tomanyi bwawulira tutandika okweteekangako mu bigere by'abantu tufune ku empathy abanauganda tuve mu ebyo ebintu bya competition tuve mu buteeyagaliza tetugenda kulakulana nga nsi nga tetunnatuuka kweyagala nga gwe munno waaba alinako waali gwe yotannatuuka ate owulira ng'ogenda kwetuuka ogenda tutuukawo ku time yo buli omu alina obudde bwe ekiri mu tulemesa okwebeererawo eyo nnugu eyo envy oba obujja bwe tulina kati watiifu ekituufu nazze nga mbadduukirira bankutte nga mutuula nga mwogere bebe nabyo mwayogedde omuntu teyeewanna waggulu ku kizimbe naye kuba wansi nga bimutamye mulowooza abetta batya bannange obwongo bw'omuntu mental health is very important to us lwakuba nti ffe abamu twagitegeera tukyali baana bato mwatubanya amayinja emitima ne gikaluba so naye mwogera kitwaguma naye tekitegeeza tetuli bantu ebintu bye mukola abamu tuli bagumu abalala bajja kwetta tuyige okubeera kind. I'm begging you Ugandans, learn to be kind because mwali temumanyi nze omuntu atatera kwogera ne kubinkwatako ne banfuma ne bakomayo ne munjogerako okinsirika naye ne muteebuzo olaba nnavuddeyo ne wabawo bagamba mbu oyo anoonya mawulire lwaki nga noonya ng'ate mmwe eva abannoonya nze mbeewala nze saagala mawulire keizi munnoonya emirundi emeka abamawulire nga saagala maze emyaka emeka nga sirinya mawulire saagala sigenjagala ekyo si kyekikulu nzadde ajasi bannange nze saagala kuyimba buyimbi nkwagala temu don't quote me wrong. I love my business, I love my job era ne kwolwo n'obusungu obuyitirivu naye mukamende ennyimbe kubanga ate waliwo abazze ng'ate bo tebabimanyi ebyo naye omulimu mujja gututamya bangi mwabatamya omulimu nze waliwo abantu bemmanyi nti ng'omulimu gwabatama nze temugenda kuntamya kubanga simwe mwagundeetamu naye mulekerawo okututocharinga mentally abamu tusobola okubigumira ne tubeerawo ne mutuleeta obukyayi n'otuka ekiseera nga se tukyayagaladde kuba tunula ku abamawulire n'otuka ekiseera nga tuyagala kutunula ku amawulire kubanga tubalabanga mwenna kyekimu n'otuka ekiseera nga abawagizi bonna obalaba kyekimu kumbe bambi si kyekimu mulimu abali kind era obweddawo mu comments zendaba eziri kind. Thank you so much for those ones who are kind because you never know nyinza okuba nga nze nayogedde naye ng'ate comment yeri kind waliwo omwana gwe bakutte ebyaddala ate emuzizaamu ki amaanyi tuyiga okuba kind tuyiga okufuna ku empathy omutima ogw'ekisa siri malayika don't get me wrong I'm human I'm imperfect but I try as much as possible to be kind to have empathy okuwulirirako omuntu pain ye yadde sinnagiyitamu tubeereko n'ak'obuntu humanity siri political sirina hate ku mutima era sirina muntu gwe hatinga tebabalimba Mariam nina omuntu gwe hatinga
omanyi bulungi ku buli kimu nekyempulira era omuntu gwe ngamba bannange oyo naafuna ekintu nja kufa sisobola sinze Katonda manye ekyange kijja kujja ewange ate n'ekya Mariam kigendagenda wa Mariam ekya Kezi kijja ewa Kezi n'ekikyo kijja saba kola kirinde tofuna bufunyi bukyayi kubatuuse atuuse naye olugendo lwo lubaddewo so gweoyagala abeere ku lugendo paka nga talina kyafunamu ate bwe tutuuka ku lugendo bwe tuba tutandika ne mugaba nange bambi probably you make it then when we do you somehow grow hate stop twekulaakulanye tweyagale twewagire kale newe oba tonjagalayo newe oba toyagala muziki wange newe oba tomanyi nga muyembi bwowulira ekinkutteko ng'ekyo ak'obuntu bijjeemu politics bijjeemu gwowagira bijjeemu si buli kimuntu kiri politiko waliwo ebintu ebimu waliwo abantu nga ffe nga tetumanyi bintu bya politics so ffenna temuyinza kulowooza nti tulowooza nga mmwe goyinza okuba kyolowooza naye ngaate nze zise kwogera ate ebyaddala kuyamba muntu atasobola kwogera nze mmanyi bakyala bannange batya okwogera nakirabye lwaki batya okwogera so please I'm requesting my beautiful country that I love so much everything I have nkikoleddemu enensi buli kimu kyennyina mwe mumpagidde kikoleredde naye ate era mwe mumpagidde mwenensi so njagala ate namwe mbaagaliza nga munjagaliza naye tuyiga okubeerako n'ekisa tomanyi kisa kyo oba kigambo kyo kirungi bwe kiyinza kutaasa muntu buli omu alina badens ze zakaringa naawe oyina nange nnyina z'otamanyi so tokuba mayinja ng'akuba ekiti tuli bantu yadde mutulaba ku stage awo eddakiika 13 oba 3 oba essaawa 2 oba n'olaba vidiyo tekitegeeza nti omanyi nina nange byempitamu byotakola ki yes be kind tomanyi nsonga lwaki nayogera tomanyi nsonga lwaki kiri personal maybe one day you will know but for now just be kind muyiga okubeera ab'ekisanze ekyo kyensaba ensi yaffe leero kyensaba era kyentaddeko nnyo essira leero mukama atukwateko ku mitima tuyiga okubeera ab'ekisa because tugenda nemulaba abantu ennaku ebizinga abantu beekolakola ebintu ne mugamba abantu balaluse tebali okay mubakuba nnyama njani batuka ekiseera nga takyalina kyalivingira for let us enjoy our country in peace tukimanyi tetuli bulungi nnyo aye ate tuli balamu tetunnafa so that means tukyalina purpose ku nsi tetwekuba mayinja olina ebizibu byo olina byodiringa nabyo byosimanyi nange nyina byendiringa nabyo byotamanyi nze nzija ku stage nkuentertaining obeere happy lwaki ate kukuba amayinja so you say you people love us because we make you happy please try and be considerate that's all we ask from you be kind that's all leero nze kyenjabadde njagala okwogera mubuuze ebibuuzo byammwe ebirala kyemutategedde ebibuuzo saagala mukyuse ebigambo byange buli omu aboonoze ategeere 88.8 CBS FM